Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom amukutu semakoto omulungi atulaba era tugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkulamusaako bulamusa de kwebaza gyonna gy'ogenda maaso n'okubeera ate ng'otuusaako engalo weebale kubeera mukyala mwami mukozi ekyo nno kitegeeza nti eggwanga lyo Uganda oliko ettofaali lyogenda maaso n'okubanga oligattako eby'omubaka omukyalo ow'ekibuga ekya Masaka amanyikiddwa nga Justin Nammere era nga cabinet minister wa local government ebintu byongedde ogenda maaso n'okubeera nga ate bimu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ebintu byongedde ogenda maaso n'okubeera nga ate bimwononekera okusinziira ku information gye tufuna ono Nammere ajjukira nti okulangirirwa ng'omubaka wa Masaka City waliwo embiranye era ono akalulu baddamu buzika bala baali bamaze okulangirira mu kibiina kya NUP amanyikiddwa nga Nalubowa wabula ku information gye nfuna okuva mu nsonda ezesigika bagamba nti Nammere ono bani mu mamulano ne mu parliament n'afiirwa ekifo ky'okubeera omubaka ow'ekibuga Masaka. Lwaki ensonga ze zino ngenzi maaso n'okubeera nga nzikuleetera kakati kyabayiwa NRM mu bitundu ebyo amanyikiddwa nga Bulegeya agenda maaso n'okubeera nga awera nkolokoota agamba Justin Nammere bagenda maaso n'okubeera nga bakola ekisoboka okulaba nga bamusa ku ttaka ono nno bamuvunaana ki ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala omuli okulwana babaka banne baminisita banne n'abo abali mu kibiina kya NRM kwoteeka abana PLU naddala ab'ekisinde ekyo kyokka ate era nga waliwo ensonga ennekusuke ezo zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'e Masaka. Ngambye Sola butabawa story nga eno that's why tukoledde wano nzikiriza ate nsobola okuba nga mbikuwa tubeere nga tubitematemamu ensonga zonna ozirabe wano nno wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ebejja kudduka emisinde mingi tukekulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe bunundi gwe ogusosola video zaffe njagala okusaba mu butongole otwegatteko munywanyi bw'otwegattako ng'osubscribinze ekyo nno kiba kitegeeza nti ofuukidde ddala ekitundutundu kuffe weewaawo ensonga zonna nga bwe zitambula mba ngenda maaso n'okuba nga ate nzikuleetera tulina omukutu gwaffe omujja ogumanyikiddwa ng'ogwa Deni Exclusive. Deni Exclusive tulinayo channel yafeeyo agendayo ko waliyo emboozi gye weetaaga okuba nga ate olaba ze tugenze mu maaso n'okuba nga tutandika okukuteerayo. Deni Exclusive nyigamu Deni then DEN then Exclusive oteekeko kayugi ojjaba nga olaba bulungi logo yaffe erimu ekifaananyi kyange then osubscribinge tusobole okuba nga ate tutambuza ensonga maridadi sana maridadi kabisa namna hivyo. Weewaawo munzikirize mu nsonga zino zennyini eza omubaka Justin Nammere tusobole okuba nga ate tutandikira wano mwanattu nga bwe ziri yennyuvu nsaagala obeere nga ate ozisubwa okwambala kati NRM kifuuse kivume nnyo nnyini ddala wuliriza ebigambo bye. Abooluganda mwenna gye muli njagala mbategeeze bw'ofuluma wabweru awo n'essaati y'enaalemo ze njigiramu wano kubanga sisobola kufuluma nayo wabweru. Abantu bakambwe balina obusungu bwe bakulanga oyambadde t-shirt y'enaalemu balaba gwe avuma Abaganda. Abantu bakambwe balina obusungu bwe bakulanga oyambadde t-shirt y'enaalemu balaba gwe yabba obululu bwabwe. Abantu balina obusungu bwe bakulanga oyambadde t-shirt y'enaalemu balaba gwe musobya. Gwe tuli tutambulira mu butali bwenkanya tutambulira mu bizibu tetulina kye tufuna. Bino ebintu kambyogerera era ebyenale mu bifaamu bifembu. Njagala bategeeza President Yoweri Kaguta Museveni bakitaffe yabanyaga bakolera enale mu tebalina kye baafuna. Naffe abaana tuzze tutandise okukola tetulina kye tufuna. Tuli wano tubonaabona abantu batukyaye baagala kwokya maka gaffe. Abantu batuyinako obusungu tutambulira mu busungu ebintu byonna bitambula kadi bengalye. Nemmwe mwagala tukole ki? Ate kino ekintu kyatweyambala linganga ddiba. Byatweyambala tetulina bwe tuyinza bivaamu. President Yoweri Kaguta Museveni tukutegeeza okututambuliza mu butali bwenkanya naffe tuli bantu. Ate tetujja kugoberera bibiina birala. Tujja kugamba chairman waffe tandika ekibiina naawe osobola okubeera president. Tewali kitasoboka mu Uganda. Tewali kitasoboka ene state na nnyiniyo. Ffenna tuli bantu nga naawe oli omuntu.
muleke kututambuliza mu nzikiza tuli bantu naffe olesa abantu omuntu lunaku anyiza abantu kumacha mutuntu nekawungezi muntu kikaki amazeka abantu emirembe omuntu bwofuna obuyinza funa mwaka obuntu President Yoweri Kaguta Museveni atera okwogera nti tojja sikuwagira lwampaka njogereza oteka bawuliriza ebigambo bino eby'abaana ba NRM nga bagenda maaso n'okubanga ati bikalakasa boogera ebiwanvu ebisongovu batuusiza mwene embeera si mulala bo bagamba Justin Namere ate bamusima yadde akamu n'akeddagala era nga baabe Masaka mbu bo tebaamulonda yabeesibako obwesibi wabula bagamba nti tetulina kirungi kye tufunye mu gavumenti ya NRM bukyangejja bakitaffe baagikolera mpawo na kimu kye baagifunamu kyokka ate era ekyewuunyisa naffe abaana tuzze tukole wabula era tempaawo kirungi kye tugenze maaso nakuba nga tuganyulwa mu gavumenti eno Uganda munnange gwe nga gwe kikyolowooza Kyagulanyi yagamba mujja kiwulira Kojjene Museveni akakabinja ka Kyagulanyi nja kukamalawo kale katutandikira awo okusinziira ku information ngeri crucial nnyo nnyini ddala gyenfunye egamba nti Namere ono bandi mukunkumula omukono mu kibya bizze bityawo okutuuka awo wonna sooka owuliriza ono omusajja bamuyita Ronald Africa right hand man wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Daudi David Kabanda era mukozi we ku radio amanyikiddwa nga Sure mu bitundu by'e Kasambye sooka owulirize Bannamasaka eno ensonga yammwe kati mugitegeere bulungi yaabwe Bannamasaka naddala Masaka City Kiguno tuli fenna nkuulira era ndaba eno message ya Bannamasaka City ensonda z'amazedde okundaga nti essaawa yonna akalulu ak'omubaka omukyala ekiki owa Masaka City kaddibwamu sikiddamu ekyo bwe kamaze okulaga nti kayinza okuddibwamu essaawa yonna oluvannyuma lw'ebigambibwa nti mukyala Justin Namere ng'ayambibwako yali sipiika wa palamenti y'eggwanga Uganda mukyala Anita Amongo Naalongo byongedde nalabe bulegeya nga wandulo bagenda mu maaso ne babba obuwanguzi bwa muna NUP mpulira bakakwatamu amawulire gandaze essaawa yonna akaduuka kalikola ki kayinza okuddibwamu kati enkambi ya Namere eri mu kulumiriza baminisitaazi abalala omuli minisita Haruna Kasolo minisita Baramu Barugwahari ne baminisitaazi abalala benja okwatuukiriza mu nnaku ezijja mbubo olwamaze okulingizayo ne bamanya nti akalulu kagenda kuddamu olwamaze okumanya nti Masaka City yalibanga egenda kubeera mu by election oluvannyuma lwa Namere okubba obuwanguzi obutaali bubwe mbu tiimu ya Namere egamba abantu batukwate bulungi mbu tiimu ya Namere egamba nti baagudde mu lukwe baministers abali mu kumulwanyisa baagala kuleeta Aradis Werakaayi mukyala Sara Kiyingi gwe baagala okuleeta yaba atwala ekifo ky'omubaka omukyala ow'ekibuga ky'e Masaka by election bano baministers bagamba mpulira tetuyinza kuzingira mikono mu kifuba nga mukyala Justin Namere akaseera akatono atadaweza na myezi 3 ng'afuuse minisita akavuyo kali mu kukozinga mu cabinet akavuyo kali mu kukozinga mu parliament masanyalazi mukawe obutaba na mpisa n'obugunjufu byayongedde okwolesa tetuyinza kusirika busirisi asigale nga ye mubaka tutunule kyesirikidde Masaka mpulira kakati embeera mu kaseera kano eriweraga nti bano baministers ababiri wetwogerera bino Kabwanango ababiri bano leero olunaku lwa Mande luli bali batambula bonna leero olunaku lwa Mande naku z'omwezi ziri mmeka 3 gwa kumeka gwa 8 2 emeka mu 6 njagala kutegeeza muna Uganda boddamu okulaba nga Baramu minisita atambula n'omumyuka we minisita Justin Namere mpulira bano ababiri bafuuse Kabwanango naye ako kabonero akwongera okulaga mwami Kiguno n'atuuliriza ajjukire bulungi ebigambo mwami Museveni byayogera ng'amaze okulonda cabinet
ffe abamu tetwabitwalanga byakusaaga twabitwalanga bya nsonga. Yagamba yaddidde mukyala Namere n'amusindika mu local government agenda akayane n'abeeyo. Mbu kubanga mwami Museveni abantu bamugambanga mbu Namere Mukayanyi Muyombi Muvumi mbere kyanavudde musindika agenda avumagane n'abeeyo. Mpulira era ojjukira bulungi bannayuganda bangi bananyanya mwami Museveni nga bamugamba mukyala Namere obuwooto bwa minisita ku mbeera ze zoolabako zomanyi akonno kali kakulu. That's why ndowooza bannayuganda bangi batandise okugamba nti mwami Museveni lwakuba nti abakulu tebasobya wane Buganda baga nti omukulu tasobya akola ki asoberwa busoberwa. Naye singa tekibadde ekyo mwami Museveni yali badde yeetondera eggwanga Uganda olw'ensonga bannayuganda baali bagyambyeko mwami Museveni ne gavumenti ye okweexposinga mukyala Justin Namere. Mpulira bannayuganda olwaleero bagamba mwami Museveni singa tekibadde ki Uganda wali badde ogyetondera because bannayuganda baali bakuyambyeko okukulaga alina okwetonda tulukalaziza mukyala Justin Namere naye wagenda mu maaso n'omuwa minisita. Okiwulidde essaawa y'olunaku olwaleero Balaam Barugahara ne Justin Namere state minister omulala cabinet minister tebakyalinnya mu kimu bayawukanye dda era ebyavudde Masaka tebyabalese kyekimu. Gwe nga Munnayuganda a concerned citizen kikyolaba era kikyolowooza mu mbeera eno kiki ky'ogiyigamba. Omusajja omu yagamba nti ekigambo kusirika kintu kikulu but some took it for granted. But sometimes you have to master the art of silence. Nze ndiwo okuwa bwe mawulire owulirize. Very soon tugenda batukuwa info eri exclusive endala. Sooka owulirize ebigambo bino waneeno wetuli. Yakalulu n'abeera chairman emisango gy'obubbi aligiwozesa atya? Ekyokubiri kwaga si bubbi bwokka ne corruption n'agenderamu kitegeeza nti ekyokubiri kikyatusiga mu baana baffe n'abazzukulu n'abaliddawo bonna nti ebintu bitooka kubbibwa bubbibwa wotandika okubba akalulu kitegeeza n'ebirala byonna ejja kubanga obba bubbi. N'olwekyo tusaba Electoral Commission etuyambe etuwa obuwanguzi bwaffe nti ffe tuwangudde oba si ekyo akalulu kaddibwemu tulabire ddala buli muntu agendenga amatidde. Olwekyo kati nkubira omulanga nkubira government nkubira Electoral Commission nkubira government sebo Balaam tulayo otandiseeko oyinza okubanga oli ayagala kutereeza ku bintu Balaam nene na Namere minister baminista mulabika muyinza okubanga mutandise okukola ki okulowooza ku bintu. N'olwekyo muyingiremu twagala kulongoosa bulongoosa siko buli kaseera tubeerenga okuvumirira buvumirizi. N'olwekyo sebo kyekyo ebyo byebyange nti omuntu abbye akalulu agenda kuwozesa atya ababbi. N'akaaba chairman nabo bakaaba bagamba nti mwakutte mu kalulu kaffe mwatubbye. Ebibuuzo bingi ansaazi ntono. Bannayuganda beebuuza omuntu agoyingewa alagewa. Wuliriza wano Bulegeya ne banneebe baaba bano bagukumye ogwabwe gwakutte dda tegukyetaaga luno terukyetaagamu nku. Wuliriza okumanya minisita ono pulezidenti gwe yalonda weka yayimiridde mu lukiiko n'agamba nti Abaganda tebategeera ate era sikimenyawo. Okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala eri mu West sijja kikyusa. Bwe tubanga Abaganda tetutegeera ng'ate gy'omusindisa okukola emirimu gino tunaatera okulangirira ekiddako kubanga twali tugenda mu enaale twagenda ne twewandiisa tewali muntu yatutwalayo kwewandiisa ffe twagenda ne tukola ki bwe tubanga twewandiisa tugenda kulangirira ekiddako era mu lukiiko lw'abamawulire ate tetugenda kulangirira kiddako
tugenda kwogera byonna ebyabaawo n'okufuuka MP tugenda kubyogera ne video tugenda kuzita kubanga bamutikingira obulu ne buteeka mu box tubamanyi tugenda kwogera ebigambo byonna we tuba tugenda kuva mu kibiina kino nga tulaba kyekimazeeko emirembe nakyo tugenda kukyogera obulimba bw'omwana w'oyo tubukooye takyasobola kugenda mu kereziya n'atuulayo talina wanzikiriza yena y'abalokole tebamwagalayo abakasiraamu nabo bennyini bamwekokkola kati ye asigazza baani n'abaganda naffe tumuvuddemu ate tuddemu tumulabe ku mikolo gya Buganda owekitiibwa Katikkiro owekitiibwa Pookino n'emmotoka gye yagambye okuleeta esaana kuzira kubanga gw'otukulembera wano Pookino bwe tuba nga gwatukulembera tutegeera kati ffe tunaategeera tutya yagambye tebategeera fe Abaganda bye batukuzizza wano bwe baba nga tebategeera ne basobola okutukuza netufaanana ng'abantu twewuunya ate n'abantu abadde ku mikolo nabo mbeewuunya ne bakuba n'emu ngalo ne bakuba n'emu ki n'emu ngalo ekyo kyali kibadde wano mu Buganda bakadde baffe mikwano gyaffe pulezidenti w'eggwanga otayingira mu nsonga zino tetugenda kwerwanako ng'abantu tugenda kwerwanako ng'abatuuze kubanga kino ekikwekweta ekiriwo twamaze okukitegeera kyakukwata abo abataamukola ki abataamuwagira ate naye akyogera lunye nti abantu tebaamuwagira kati bo abaamuwagira be baliwa akyogera lunye nti baamuwakalu kati abaakamuwa be baani yakyogera ngu ekyankwanzi mwakiraba tekyali ku mawulire kati abaakakuwa be baani n'olwekyo abasawo bali mu makomera ku poliisi tebalina musango gwe balina poliisi ebulidde omusango gwe bateekako egamba neffe tukole tutya IGP poliisi yo oba nga tosobola kukola mirimu gijje mu Masaka tujja kwekolamu security yaffe ng'abantu kubanga basajja batu bali ku bunkenke kati ffe twasazeewo tutambulira mu bibinja abantu ng'ebikumi 5 ate mponva wano nga mpadde ebiragiro tewaba ssentebe wange n'omuwe NRM agenda mu nkiiko za Nammeere nti bakuwozesa tozigendamu tewaba muntu yenna we NRM ze ntwala NRM wano teri mulala tewaba muntu yenna we NRM adda mu nkiiko za minisita Nammeere kubanga baba tibayita babatulugunya we babayita babanyigiriza minisita Balama abadde agezezaako okukola omulimu omulungi n'ebibadde bigenda kulale na mumbadde mubiraba buli wabadde bbalaza babadde balumirizaani omubbi buli wabadde bbalaza badde balumirizaani omubbi kati tukimanyidde ddala mukama waffe pulezidenti wali otandikawo embule mu ggwanga muno waleeta omusajja omulungi ennyo gwe bayita Kayanja Kayanja kye yakola okulwanyisa obubbi n'alikulutinga ababbi bangi basobole okulwanyisa obubbi kale tetuganye mu minisitule wataddemu omuntu omulungi nnyo Balamu n'oteekamu n'omubbi tetuganye naye kale oyo gwe wataddemu yali badde ate omuzaaguzawa ebbali kubanga oba omaze omuwa omulimu abakulembeze bange ab'ekibuga kino bannaddiini abatukkiririzaamu mwena mbategeeza nga ssentebe w'NRM abalamuzi abafuga eggwanga lino muleke kwetiiririra mukole omulimu gwammwe kikugasa ki okutambulira ku bulimba ebbanga eddene kisingako okukola omulimu gwo mazima n'owoova ku mulimo eyo nno bye biri e Masaka omukyala Justin Nammeere alabika nga ekituufu kiri nti ensonga zivudde mu mikono gye era olutalo lweyongedde okuba nga lulanda Bulege yamulangidde nti alina abaamutiikingira obululu ne babussa mu box tebaakoma okwo ne batuuka n'okubba obuwanguzi obwali bufunyiseewo nga byonna babikoze bigaanye ne babba obuwanguzi bwa muna NUP Nalubowa manyi Abaganda bagamba nti obulimba bukeera amazima galuwaayo ne gamala ne gajja. I think it is high time to know that truth
in what really happened, and very soon we shall recover the story in victory of Honorable Narubowa. Manyi omuntu gy'okoma, Abaganda bagamba nti enkima gy'ekoma walampa waggulu gy'ekoma okulaba oba okwoleka obwerere bwayo. So nammere gyakomye okwogera ennyo n'okukola buli kimu, bangi gye bagenda okugenda mu maaso n'okuba nga bakoma okulaba nga bamuweebuula. Sina bingi bye nnyinza gatta ku nsonga zino. Munzikirize mbajjukize nti tulina channel yaffe endala ya Deni Exclusive. Wansi mu comment section tukuteereddewo link gitapping mu ekutwale ku channel eyo osubscribing ate otwegateko. Munzikirize wano wennyini we mba mbateera BTN Media Pen the Newsroom. Tusinkane nga Guludi n'akkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.